Omu-wife katono amaziga gamuyitemu atabukidde bamuyita musiyazi n'ebirala bye bamuvuma. Wasiibye otya wasuze otya gwe n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tebalabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Big tiktokers bayita mu buzibu bungi nnyo olw'abafaani, buli omu ekifaananyi kyamulabiramu, buli omu bw'ayagala bw'akitwala. Omu-wife akola content waali fane, abasinga bamujajingireyo ne bamuvumirayo bw'akola bw'akola ayambadde ebipale ebirimu ebituli ebintu ebitategeerekeka bwe batyo n'agamba era ye agamba nti temumanyi mbeera gy'abeera ayitamu. Oluusi aba anoonya kufuna ku ssanyu, abaana bayita mu biyumba bangi banyigirizibwa, mwagala bavaayo nga bakaaba ate nga ne bakaaba temubawa buyambi bye mwagala. Agamba ateeka essanyu ku bantu bangi abanyumirwa okulaba vidiyo ze, naye abamu lwaki mugezaako okubeera nga mumuteeka wansi, mumuvuma, mumuyita omusiyazi, bamuyita amannya ag'enjawulo n'ebirala bingi nnyo. Mukazi wattu ogenda nyuma bijja nyuma ng'obyerabiddeko kuba sobola bikumalirayo. Amazima gennyini n'oyita omuntu omusiyazi. Nze nno mbeera wano mu comment section nga ne gundi awo asobola okuvuma omuntu bulijjo. Bana ne gundi asobola ovuma omuntu bulijjo. Olowooza lwaki mmadde asirika? Akuba kale amazima mabi okwogera. Sometimes gaba mazima naye amazima mabi nnyo nnyo nnyo. Kiba kirungi nnyo n'osirika kasi okyolowoozaamu ng'olaba ng'okireka. Waliwo agambye because he respects them. Kakati ate kati madde bw'omulaba nga tayanukudde, lwaki ate gwe oba ovuma muntu munne ekigambo ekinene bwe kityo? Olinga ekinankani ne ŋŋamba bannange ne gundi bulijjo asobola ovuma bw'ati. Ya Rabbi, okisanga wano ku TikTok. Ate kati tebibanyumira. Kati kambawo ekizampo. Mulaba Rama bw'atuulako. Maama. Abeebule n'ebweya bonna bakuŋŋaana. Era ogenda olaba Rama ng'avuddeko nga buli omu ng'agenda. Abantu baagala violence. People these days, they don't want peace. They want violence. Ogenda mu comment section kikutte fire. Shina sikaizi n'akasuka omugambo kwata. Bannange. Eŋŋamba bannange mwana. Konka Mukama. Inkulabye Rishina teweewayiriza. Inkulabye. You people, some people expect me okunsanga hano ku live madwali kino na twale werere nawe twale. Oh no. That's not me. Kasitanze mmanya nti bye bagamba omwami wange si byali. Kimala. Mmadde omusezi kasitanze mmanyi omwami wange kyali kimala.
kitegeera kati nze waliwo yateranga okugamba ndi mukazi mukulu era olina abaana bana nze nkumanyi wenna olina abaana bana oli mukazi mukadde naye kasita Mado ye abanga amanyi ekituufu kimala teweetaaga kuleekaana muwanyisiganya ebirambo wenna otuuya n'osangule n'entuubyo wabala temunsirwalirako muve ku Mado muba munjagasa emirembe mumuveeko nange olaba ne bwemba nnyomba mbeera nnyomba mu bukkakkamu obungi ne wemba nzivuddeku era nnyomba mu maama nnyabo Nishashabs agambye mpaka ddi kugambye gwe kasita omanya nti mwami wange ali kino kimala tekyetaaga kudda mu bantu muyombesa publicly couples nnyingi ezirabiseeko kakazi ke kampi simanya kakazi ke kampi katovaayo. That's what we call provoking. If someone provokes you obeeko kyovaamu. What time do you work, dear Sherina? Ndabikeera sikola kumpi kasita akasaala afuna. Leero omwami wange gy'ali. Leero omwami wange live. So banaye abadde mu comment section. Mr. Mamu, you've disappointed us. Obeereeyo n'otunuza mabbaawo. I'm not ready to answer anyone. Nga bwe saasobola kwogera, nga bwe sisobola kuvaayo ne njogera. Miss Mada alina emyaka emeka naye? Naye Miss Mada asoma kilasi ki? Naye Miss Mado yani amanya g'amatuufu. Kati bwe wemba sisobola vaayo ne mbibaddamu. Siraba ate ensonga lwaki nvaayo ate ne nnwanirira ebitali bituufu. Ng'olaba n'ebituufu mbisirikidde. Osusa mukwano sengosa sisobola. I can't do what you want. I cannot do that. I can't do that. Sisobola vaayo nitandika ku answeringa muntu oba nitandika nfuma muntu just because of someone. I can't. So long as I love my man. Sikasita mbanga omwami wange mwagala. Abyakola binsanyusa. Simulinaako buzibu. Bye sitamanyi oba mulogo oba musezi byo tebinkwatako. Ebyo bitasira tebinkwatako kitegeera. Miss naawe osirika nnyo nga bali mu kuvuma bbaawo tovaayo yadde kumulwanirirako. Think about it. Think about it. Miss Damamu bwe zivaako oyombanga anvumye anyumya. Nze no banyiiza buli muntu wa ddembe.
buli muntu wa dembe ekigambo ekyo kinyuma ffenna kye twetaaga oli wa dembe. We wali olabyeyo abantu abayomba obanga omuntu alina gwavuma n'oyingira mu lutalo bwamala nakugamba naawe twala erisirika oli kalwadde kasiriimu olaba omuntu wavayo nanjesiza ekyama kyenkuumidde. Baanammwe olaba omuntu wavayo nakubawo ekyama kyo olwokuba weetabye mumazina g'enkima nga tulina mukira. Mwana obeera wabula nze nkubuulire mwana gwe Rama tovuma bba wange ololololo tovuma bba wange kugambye tovuma bba naawe wonyera eri akamwa olina nnamwandu olaba bwoziwo. Olaba omuntu wabanga ali mu twala agenda okulaba kina rains mu comment section akasusa ekigambo n'amugamba naawe twalera oli kino eno ngawedda mumanyi omusajja gwenvuma tufudde. Osirika. Silence means a lot and it's expensive. By the way, studio omuntu abeera silent. Naye nga si kirungi. Dembe ekigambo ekyo kinyuma ffenna kye twetaaga oli wa dembe. Wamma saagala ng'osirike ne mmaddo waffe tetwagala kumulaba nga yeereega n'abantu. Ekyo tukiveeko. Okimanyi omwami wange ayinza okuba amanyi siyomba. Okimanyi omwami wange gwe wenna ali wano ng'oyomba misidamamu naye annyiiza bavuma bakyabaawo ng'oli awo osirisa oleeze mutwe oleega olusundo ku liiso. Okimanyi omwami wange ayinza okuba amanyi simanyi kuyomba. Kirowoozeeko. Agenda olaba weereze ne Rama mwetwala afulumya kino ofulumya kiri afulumya kino ofulumya kiri afulumya kino era nze mundaba ntera nnyo okwereega n'abantu ng'omwami wange waali awo ne bw'aba taliiwo bw'abeera ng'ali awo mu kasonda ndaba mala kulaba nga naye alinayo ejjinja lyakasuse nange nenkasukayo. Tugwe ddulo abulewa anenya munne. Mwami wange amala kasukayo jjinja nange nenkasukayo obwange. Nkugambye kugambye agenda okujja nammwe so mikono embeera bwetyo bweri naye nga tuyiga okuleka abantu balivinga obulamu bwabwe bwe baagala. Tetumanyi mbeera ki gye bayitamu behind the cameras. Tetumanyi bwe basula, tetumanyi bwe bala, tetumanyi bwe basiiba, wabula kye baagala tulabe kye basalawo okutulaga wabula tetumanyi maziga ge bakaaba behind the cameras. Eri abantu bangi abasanyukira content w'omu-wife naye ate n'abamuvuma be bangi. Yagamba nti agezaako okubeera nga yeegumyagumya asanyusa obulamu bwe kwebuzaabuza kumalako contract. Bakaddaama bangi bakaaba ne bava ne bakaaba si bonna nti bayambibwa. Tibanna nga abakaaba be mwagala okulaba oba nedda abantu babavuma ebivumo eby'enjawulo
n'ebirala bingi nnyo. Naye nsaba okozesa comment section otuwa endowooza yo, so kyonna kyonna kiwandiyagadde okuyisawo, kiwandiyagadde okwogerako, tujja kuba nga twesangayo mu comment section. Neeyongera okubaza buli abalaba vidiyo zange to the end ne mulaba obulango ne mutabuskipi.